waka jjo nabadde mpita mu comment section ng'abaana bambuuza pastor security alert ziri luddawa. Mulinye mu kukya wakati waliwo ebiriwo waliwo ebitambula security alert zigenda kujja naye mulinye kukya wakati waliwo ebbugumu eriri munda anti bakyusizza bakoze simanyi rishafo bakoze biki simanyi banoonya biki bakola biki kabamala obikola kabakole ebyabwe naffe tukole ebyaffe. So nkomyawo Bible egamba nti Yesu yayogeranga ne bano bali tebawulira. Mumusirike waliwo bingi nnyo bali mu kutereeza amamotoka gaabwe ewaka gye basula ofiisi zaabwe olusafu ziri eyo bagoba baleeta abapya bakola batya gwe sirika kabamala obikola. Ngenda babuyira byonna bye babadde bakola mu nnaku zino zensirikiriddemu. Ngenda babuyira byonna bye bakola mu ofiisi mu motoka zaabwe ewaka mu tooyi byonna bye bakola. Mutemufaayo okuvira ddala ekibuli ku CID. Ngenda balukira olugendo lwonna buli muntu nkyame ewuwe buli muntu ngende mu ofiisi ye buli muntu ngende mu kisenge kye balinde ku busirika. Kale olwaliro ze ennaku z'omwezi 6 so ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ndowooza tugamba next week si ekyo. Ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogw'omunaana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mugenda kubeera naye mu ggwanga lya USA. Mubeereeyo mu bungi bannanga abooluganda mubeereeyo mu bungi kubanga olwo olukuŋŋaana lugenda kuba lwa byafaayo nnyo. Waliwo omuntu omu aŋŋambye n'aŋŋamba pasita ngenda mu Amerika ngende mbuuze pulezidenti oba ddala nga yabuuka ku nnyumba ye waggulu n'agenda agwe wa mulirwana naye kaŋŋamba nti si bwe yatoloka ne mugamba gendayo omubuuze gwe gendayo omubuuze aŋŋambye ye ekyo kyekimutwala wamma pulezidenti wabuuka ku kasolya k'ennyumba ye n'ogenda ogweri ng'ekinyonyi ku kasolya ka mulirwana ate nga tebawulidde abali wansi. Mbu n'atambula bw'atyo paka Kasangati ng'atambulira ku mayumba waggulu. Yaŋŋambye kyekimutwala mbu naye bw'asanga nga si bye bbyo nze bwe namala ne nva mu kirooto genda omubuuze. Aŋŋambye ye kyekimutwala gendayo wamu omubuuze. Pulezidenti yagambye tetujja na kumanya bwe yafuluma waka buli omu version gy'olina mu bwongo okimanyi buli omu alina engeri gyakubamu akafaananyi ako nga pulezidenti aweta byonna byokuba akafaananyi bituufu era bw'atyo bwe yafuluma bw'atyo bwe yatoloka. Kati nze bwe nkunyumiza ku version yange ate noyagala ogifuula omusango. Oli aŋŋambye pasita Katambi nkatwala nkamuteereko yatambulira ku busolya bwa nnyumba paka Kasangati naye mmwe mujja kuleeta wano ebizibu mbabuulira nze nababuulira kirooto. Pulezidenti yagambye ffenna tewali ajja kumanya bwe tuba twagala tutegeere bwe yafuluma tukole byonna tujjewo abaliwo ajja kutubuulira naye ajja agambe I used to come here and I do very dangerous missions. I go back to America. Okimanyi Kyagulanyi Ssentamu ajja nayingira mu Uganda n'addayo mu America. Temuwakanye? Ne kakati ajja nayingira mu ggwanga n'addamu n'afuluma. Kansirike mugaye mbuno omutemayo mbu obutambi bwange mugenda bumutwalira. Omusajja alina ebizibu. Omusajja alina ebintu by'okolako bingi nga mumuwa obutambi bwange. Kale wamma mubeereeyo mu bungi nnyo His Excellency gy'ali atuweeredde ddala obudde obw'okumulaba. Nyina ekintu kye nabagambye ne nkugamba bw'oba olina ekizibu kyonna ekiremeddewo ebbanga lyonna bw'omala okwogera naye mugambe pulezidenti nteekako emikono onjogerereko ebigambo 2 oba 3
oba kwate mu mukono bwati omukwate mu mukono akwogerere akugambe ebigambo ebi ekyo nno nkisimbyeko essira uva kubire byokutambulira ku gundi ku busolya bw'otuuka Katonda n'akulaba n'omufuna tovaawo nga takuwadde mukisa tovaawo nga takwogereddeko kigambo wabula kikwate kiteeke mu matuugo bwe kitakutuukako okuba nga wano essimu n'oyogera naye bwe kikutuukangako ekikuba nsiko kiba kyawano nze kansirike okay abo mu UK mwe muliyo nkyanga 7 ya enkyanga 7 UK mugenda kubeerayo n'okulaga obutali bumativu bwammwe ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda so please n'abaziika oba tubakumeko 10 muliro oba waliwo akalala waliwo obulala bungi naye obumu bulimu music ennaku zino programu zenkola ziri na violations naye omwana mumumanyi mwana wa myaka 13 akwatiddwa poliisi y'ebitundu by'eryantonde eyo aba TikTok oyo omwana mumumanyi nze siri omu kuba nenye omwana oyo byonna byayogera byonna byakola mu mulembe guno gwa Museveni siri omu kuba munenya nga sinagenda eyo tuyina okutwitinga mukole tweets ezisoboka zonna ku kintu kye twatandika ekyokubuulira ensi obutujju bwa Museveni okwetoloola ensi yonna nga tujjukiza obuttemu obubadde mu East Africa obutujju obw'amaanyi ennyo ffe mu Uganda tulina obukakafu nti Museveni yabadde abitukola mu Uganda tulina obukakafu nti Museveni yabadde abikola mu East Africa omusajja yabagambye nti information gye tubawa it's not only accurate but it's very accurate so ensi eve mu kwebuzaabuza naddala amawanga UN bave mu kwebuzaabuza America bave mu kwebuzaabuza naye senga bagana ne twenunula ffeka nga tebatuyambyeko wala ekyo tujja kusayininga byambulera byabwe bwe tuligana okuyingira mu byambulera byabwe tebagananga kubanga omusaayi abasajja bayiyo omusaayi mu East Africa ogumala baagala musaayi gwenkana ki so temwerabira okutwitinga nga tu-exposinga Museveni ne regime ye obutemu n'obutujju bwe batukozeeko mu East Africa naddala nga tubajjukiza bomu ezaali mu 1998 omwezi gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 7 ezatta abantu abayitirivu ennyo abaasoba abantu 400 ne famire z'abantu abafiirwa abantu tubajjukize okukola investigations endala okulaba nga bambi bafuna obwenkanya nzizeyo kwoyo omwana yabadde ayogera ebigambo ebitali bya myaka gye olw'obusungu n'ennaku gy'alina ku mutima era ebintu ebyo sibinenyeza mwana oyo era kino kibawa ekyokuyiga mwenna bannayuganda buli omu olina kyosobola okukozesa okulwana okulaba nga tujjako gavumenti eno era omuntu yenna ekintu kyosobola okukozesa nga gwe Mukama akuwadde ekisa ky'ebyo by'oba okola oyo omwana senga yayogera ebigambo ebyo ng'avuma bankyukakyuka tebandimukutte omwana oyo senga yayogera ebigambo ebyo ng'avuma nkyukakyuka tebandimukutte naye olw'okuba yavuma bo omwana bamukutte naye omwana oyo alina ensonga era wulira
buli muntu oli oyina ekintu ky'osobola okukola n'okukozesa okutuusa obutali bumativu bwo oba bavu bw'oba osobodde okubakuba ejjinja oba osobodde okwokya ennyumba yaabwe oba osobodde okupama mu luguudo oba osobodde okupama mu mmere yaabwe oba osobodde okubakunamira kyonna ky'osobola okukozesa okubalaga obutali bumativu kikole kyonna ky'osobola okukola bwe kiba kigambo kyakwogera oyo omwana yagamba mbu naasobola okwebereka Janet yagamba nze ogwo omulambo gwa Janet ngwebereka essaawa zino ngumeka nengwebereka kati essaawa zino oyo omwana oyo emyaka 13 n'ebigambo ebirala binene nnyo naye sibinenyeza oyo omwana mbuuza lwaki new curriculum bayagala okutwonoona bayonoona omulembe gwaffe mu master 50-year master plan mulimu okutuwa education esinga okuba embi abaana abaabwe babawe education esinga okuba ennungi mu nsi yonna ffe batuwe education esinga okuba embi mu nsi yonna basobole okukola dynasty nga batufuga bufuzi kuba tetumanyi bigenda mu maaso tetumanyi biddako tetumanyi bwe babikola ebyo byebibala bya new curriculum ebyo byebibala bya new curriculum era abaana ba new curriculum mujjeyo new curriculum mugikube ku mmeeza mwe abaana abato mulaba ekintu kino kitandika newaffe byatandikanga bwe bityo nga bakwata omwomu bagenda bakwata mwenna babamalewo abaana abato mujjukira akaana kalera kayimba Museveni bakanoonya mukimanyi abaana abato musobola okuyisa statement kati nomugamba muto munnammwe ateebwa owa emyaka 13 bwe bukya enkya leero lwankuna bwe butuuka ku Sunday nga tebannamuta ku Monday abaana mwenna mu Uganda muyiwe ku kkubo okimanyi oyo omwana asobola okununula eggwanga Uganda okimanyi nga tubadde mu nsi ey'abazadde abalina abazadde abategeera obulungi ennyo ng'abazadde ba Nuupu senga Uganda ffena tubadde tutegeera ng'abazadde ba Nuupu omanyi abazadde b'NRM tebalina magezi ekyo sikirumamu okimanyi abaana abato okuva ku myaka 9 okuva ku mwana ayogera ne mumala mukyogera ne mugamba munnaffe oyo bw'atuuka ku Monday ng'akyali mu kkomera nga tebanaba afuna eddembe lye si kumusiba si kumuwa boono si boono bamutadde ewaka bwe kiba si kyekyo Uganda yonna abaana bonna bajje ku kkubo omwana oyo bamukutte nkugambe bamukutte naye omwana oyo mukimanyi nti omwana oyo ayinza okukyusa eggwanga bato banne bagambe tufunye ensonga abaana abato babonyebonye mu mulembe gwa Museveni mujjukira omwana Muguluma mujjukira omwana Kasirye ba Museveni gwe batta nga baagala Kayihura gwe yatta nga ayagala okutwala ebyobugagga bya Kajubi tattanga ku mwana mujjukira omwana eyabulwako bannyiniyo abaasirika nebibula mujjukira omutwe gwe baateeka mu bbaaga ne baguleetera Kayihura omutwe gw'omuntu n'ekiwuduwudu kyabula omutwe gw'omwana baguteeka mu bbaaga ne baguleetera Kadaaga ku palamenti ngo bamuleetedde ekirabo bamukwate nakyo bagala omwetikula amaso bakwatirako ku togikwatako ne bamala ne bamutega ekigundi omutwe gw'omwana Katonda yayamba bagukwatira bweru kubanga be baali bakoze nabo gundi omutwe guyingire ate badireyinga si be bacekinga omwana bamugamba kuyita ku wingi ndala yayita ku wingi ndala omutwe ne bamukwata omusango ne gubuliraawo omwana w'omuntu mulamba n'afa bwati oyo omwana yali mwana wa muntu ne wabanga yali oba refugee naye yali muntu now
mukimanyi nti abaana abato basobola kati ekyo ekintu abazadde n'abaana ne mubuulira abaana bammwe nti munnammwe wa myaka 13 ali mu kkomera ku Mande kukwasa jjaamu. Nabagambyeko okujjako nga tuli bagayaavu bugayaavu. Obwo bwe bumu ku bukubo bubayipaasa akawungeezi. Laba ka bayipaasa bwe kafaanana. Si main road. Si main road. Ono Kawempe Ttula. Ono Kawempe Ttula. Oyo Kawempe Ttula. Kati senga omu akiikamu awo eddakiika 2 buli omu aba takyalina waayita. Ako ka bypass akatoowolokosa Bombo Road. Laba amakubo bwe gabeera akawungeezi. Laba amakubo bwe gabeera akawungeezi. Laba amakubo bwe gabeera akawungeezi mu ggwanga Uganda. Ogalabye? 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 Ebyo byonna byakulwanyisa, ezo zonna ttanka. Ezo zonna zolaba nti tanka. Ezo zonna zolaba tanka. Ne bumala bukyanga akabuga konna tukasuffocatinze bwe kati. Tewaliyo n'omu afuluma, teriyo n'omu atulumba. Kikyo kitandise mu baana okubakwata obatwala obbasiba. Mujjukira nga nabagamba luli yagamba tagenda kumanyirwa abantu bakulu amanyirwe n'abaana. Abaana babanoonye. Ewe 13 bamukutte. Okimanya amasomero gonna. Abaana ne beegugunga somero ku somero mulirwana w'essomero n'essomero amasomero gonna ne geeyiwa ku kkubo nga bagamba ono omwana aveyo. Okwonooneka kw'omwana ono kuvunaanyizibwa ku gavumenti bw'aba yayonooneka nga bwe bagamba. New curriculum. Okwata otya omwana owa P4. Jjukira abaana baffe basoma abaana bato. Kati Ebeni yatandika okusoma nga wa myaka 3. Myaka egi n'atandika okusoma. Ayina emyaka 6. Ayina emyaka 6. Omanya n'ekibiina kyalimu. Kati fedda twatandikanga okusoma, nze natandika okusoma nga nyina emyaka 7. Kubanga amasomero gabanga wala, omwana aba alina okuba nga akakase ng'asobola okutambula distance. Naye Ebeni we yatandikira okusoma, essomero lyali waka nga lya Uncle we liringa wali. Yali alina waka nasali. So yagendanga nga agenze ne bunno we waka. N'atuulayo n'asiibayo n'ayagalayo. N'akomawo ng'abiyimba ng'abitegedde n'agenda bw'atyo. Era teyadda mabega. Kati omwana atuuka mu P4 nga mwana muto.
mu new curriculum ne bakwata akati akalinga omusajja ne bakambaza jaketi nga bwe basomesa abaana abawala n'abalenzi ne bakwatayo ekintu ekirala ekifaananira ddala omukyala kati kana akati akafaanana n'omusajja ne bakambaza jaketi ne bakakwata ne bawa abaana buli omu n'agenda ng'agezesa buli mwana n'akwata akati n'akambaza jaketi P4 new curriculum. Waliwo akantu ke mbadde nnoonya n'omujjukira akantu ke nabalaga wano kambuze kuba nkajjukidde ndi wano. Omukyala yagamba abaana abato P3 P4 P5 ebifo by'ekyama bikwateko bwe omuntu bw'abikwatako ng'okola otya yogera nnyo sikuwulira kwata ku bifo by'ekyama bya munno owulire oba weebiri teyabireseeyo eka yongera obikwateko owulire bwe byenkana omusomesa asomesa abaana new curriculum. Omwana yaleese new curriculum n'agamba wallahi kati okusinza ku by'omunsomesezza nze Janet mumegga kati. Lwaki omwana yasookedde ku Janet? Minister of Education ye yaleeta new curriculum by'abasomesezza kaba muyigireko. Omwana yagamba mundeetere wano Janet oba Jennifer full figure mumukwate kamera gwe n'osaga n'oyo omwana. New curriculum ebibala bya new curriculum mu bitwale biramba omwana oyo ebigambo bye yayogera ne byabadde akola byawukanira wa ne byemukola abantu baffe mu basement mubambula ne mubakuba ebifaananyi mubalepinga mubambula ne mubikuba ne mubiteeka ne ku internet nga temunnakwata ono omwana muhozi must be arrested. Kyosiga kyokungula omuntu yenna asobola okuwemula ebigambo ebinene biwemule gwe mukama bw'aba akuwadde ekisa bibagambe naye bw'oba bibagamba teweerabira okuteekamu abasumba teweerabira okuteekamu kazimba mugalu teweerabira okugamba kazimba mugalu ekigambo kiri bw'oba olina ekisa ekyo ekiwemula ng'okirina bulungi nga mukama akikuwadde ng'okirina bateekemu bonna baserwadda bafirida bambula empale Firida mwambulemu Niko ogimukwasa gye nayo mugundi ng'ajambudde bw'oba olina ekisa ekibikola kikole anti ebyo bye baatwagaliza new curriculum. Abantu abasinga tebagenda kuntegeera bakikola bakigenderedde genda mu 50 ya master plan yatuula mu 1996 ne 2003 oba minutes zijja zikyuka ne bagamba batuwe poor education ne bagamba ba making sure nti batwonoona abaabwe bagende bafune the best quality good fantastic education in the world. Era n'olwaliro bali mu kutikkira abaabwe mu London. Abaana mubasomesa babiyige babitegeere babikole. Omwana owa P4 muyigiriza otya okwambala ebintu ebyo? Abo abaana obwongo bwabwe buba bukwata nnyo omusaayi gwabwe guba gubuguma guba gudduka bw'obimugambira bw'oti abeera tabimanyi. Abaana waliyo abaana babeerayo wallahi nga tebabimanyi olubimugamba bw'oti no sparkinga obwongo bwe taddamu kudda mabega. Omwana agenda okuweza emyaka 13 ng'awulira asobola okumegga Janet nedda mu mumuleetere nedda mu mumuwe anti wali mulamu sobo mwatugambye nedda mu mumuwe omwana amwewulira walayi Janet bakwewulira nnyo bakwewulira Janet bakwewulira nedda mu mumutwalire ebyo biwayagala mu new curriculum yiyo. Mwatukasuka kulaalira
tugenda kudda na birimba omuntu wenna ng'olina ekintu oba baakwonona mukwata obwonoonefu obwo bwe baakwagaliza obukozesa obbajjako tujja kukutereeza mu Uganda empya bw'oba oli mu bukakkamu nnyo kozesa obukakkamu obwo nnyo era nakyo kikole kubanga namwe osobola okikoleramu nabagamba nagenda ku ddwaliro ewa Kiso nali student sister wange n'agenda alwala ne mutwala bwali kawunga essaawa zaalinga 2 abasomesa tebaaliwo wali awo simenya agudde ne tumuddusa mu ddwaliro tutuuka twasangawo abasawo nga batudde balya kasooli omwoki ne batufunira bwe bati jjukira tutemu mwana wa nnyabo tutuuka natuna bwe bati ne bagenda mu maaso n'okunyumya ne bagamba bannange mujja mutuyamba omwana afa kwaliko ekikazi ekinene bwe kiti ne bagamba bannange omwana afa muli wano mutudde mujje mutuyambe navuma abasawo ne bagamba ate mmwe ebikazi mmwe mulabika mwagwa ne P7 mmwe temulina magezi baba mweze wano kola kisukukola navuma abasawo kakati ne basituka ne bajja ne bamukolako kati ne bamuwa ekitanda n'asulayo enkera tukomawo ne headmaster n'abasomesa lwali lwa Sande tuvudde mu kyaki bwe twatuuka nga bagamba headmaster ng'omusawo agamba headmaster oyo principal Sebagala naye amugamba bannange principal omwana yaleese bana abaana baleese bana abalwadde kuliko omulwadde kuliko omwana yatuvumye omwana kyataatuvumye nga tukiriyo ko principal wangi ani oyo mumumanyi musobola okumundaga nti ye n'atugamba mwenna muyimirire wano ne tuyimirira gundi twalinga abaana 20 omusawo nannondamu n'agamba wuuyo olwannonda ati headmaster n'agamba nedda nnyabo noonya omuntu omulala ono deputy n'agaana dosi n'agaana essomero ne ligaana ne bambuuza wamuvumye ne mbabuuza nze kati bwe bamugamba nti sinze nalaba nga sinze naddamu n'anoonya n'agamba naye obayooli kasita yanoonyayo owookubiri nejjeerera kubanga ku ssomero wali tosobola kugamba ssomero nti wiira alina kyakoze era principal yabagambira naga mulabye bubi obanga mulimba siyo munoonye ey'omulala kati ne bw'obanga obadde mukakkamu nnyo nga bakumanyi ng'omukakkamu era mu bukakkamu kolayo ekintu ng'oli muntu mulungi era waakiri kolayo ekintu ekibajjako genda ku kyalo ky'ennyumba ya chairman ekyalo kyonna kigambe nedda bannange mulimba ono mwana si munnabyabufuzi ono omwana tabeereemu n'okulonda ye teyalonda kumbe gwe wajookeza nkugambye omuntu essaawa zino tusobola okukola ekintu omwana wuyo akutte new curriculum n'agiddiza ddala Minister of Education kati omwana bamukutte ayagala bu video wegenda ku TikTok ono mwana sebo si mutono era olumukutte breaking news zifuuse breaking news all over the country all over the world muno musaga Breaking news, ladies and gentlemen. Breaking news. I'll go on and show you what the Uganda Police Force is saying. Here, read with me. The police in Lyantonde have arrested Twitchirize Clever, alias Hunter, a 13-year-old casual worker, and a resident of Kochidise, Lyantonde district, on allegations of incitement to violence and promoting sectarianism through his TikTok account. Preliminary investigations indicate that the suspect
had been posting content containing vulgar and offensive language deemed inappropriate, particularly for a child of his age. Following intelligence-led investigation, the suspect was swiftly tracked down and arrested from his hideout in Kochisi Sel, Liantonde district. He is currently in police custody as investigations into the matter continue. That is coming in from Kasirye Twaha, the public relations officer of Greater Masaka in the Uganda Police Force. Ladies and gentlemen, that's what we are learning as we right now. Mukimanyi nti abaana abato mu Uganda yonna musobola okusituka kati eyo nvuddeyo. Byebyo nno ebiri mu ggwanga. Waliwo embeera etandise okweraliikiriza abazadde. Tulabako ebigenda mu maaso ennaku zino ng'abaana abato ddala myaka 12 okutuuka ku myaka 16 bawambibwa ne babuzibwawo. Kino tubadde tukiraba mu bantu bakulu abavubuka naddala myaka 18 okudda eri nga bakugamba nti bano babalanga byabufuzi. Wabula olwaliro kati kiri mu baana bato myaka 13 okutuuka ku myaka 16. Naye bwe babawamba bakugamba nti bano bettanidde nnyo emikutu gya social media nga bayisaako obubaka obukambwe. Obubaka bwe bayisaako bulimu n'ebigambo eby'obuwemu. Abasinga obungi kino batandise kukinenyeza bazadde nga bagamba nti tebabuuliridde bulungi baana baabwe. Naye twebuuzeemu nti omwana w'emyaka 13 bakugambye buli kyayogera akijja ku maama oba taata. Abasomesa bavuddeyo nga bagamba nti ku nsonga zino kiyinza okuba nga Ministry of Education ate yeereese obuzibu mu baana abo. Jjukira omwana wa myaka 7, 8, 9, 10 obwongo bwe bubeera bwogi nnyo nnyo nnyo. Kati bagamba nti ebisomesebwa mu masomero new curriculum eyaleetebwa ate byonoonye nnyo abaana. Olw'ensonga nti new curriculum osoma okwatako. Bye balaga abaana baba baagala obipracticinga nga bazza ewaka. Oyinza kimusomesa n'olowooza kimuyamba mu future, naye omwana ayagala abeere ng'akimanyi asome ng'akwatako. Oludda eri bye bigambo byatandika okunyumya ne banne. Ensangi zino emikutu emigattabantu gyettanidde nnyo abaana abo. Oli bw'akwata essimu ye naye nga bye yawulidde ku ssomero atandika okwagala obisomesa public kubanga akimanyi nti si bibi. Bino nno baabireeta mu masomero nga bagendereramu kwonoona baana. Bo bakulaga nga abayamba abaana baffe naye ekyamazima kwonoona. Kubanga abasomesa bennyini be bakomplaininga ku nsonga zino nga bagamba nti tubisomesa kubanga tuteekeddwa byatulagirwa. Naye kyamazima abasomesa nabo bazadde. Balaba nti bye basomesa abaana b'abalala si bye bigwanidde. Oba egyo si gy'emyaka emituufu. Waakiri bandibaddeko aba secondary okutandika ne HSC. Naye bakugamba nti biviira ddala mu primary 4 ng'omwana asoma okutuuka mu P7 ng'amanyi buli kimu. Bye baakisanga abaana kati babibawa mu public. Lwaki omwana bw'avaayo olwaliro n'abyogera batugamba nti abaana bawemu naye ate ng'obuwemu babujja waka mu bakadde baabwe. So ng'omuzadde ayinza okubaako byakisa omwana naye ate essomero bye limuwa omwana by'ayagala ateekese mu nkola.